Kale kwaniriza eyokumidde ku Jonathan Exclusive nenkwebaza byokwasaganya wano nawali nga bwe tumanyi olwaleero ennaku z'omwezi ziri 23 era abavubuka babadde bategese maachi yaabwe ku Parliament okubanga balina ensonga zibadressinga omuli ebya corruption nga biki ebyo okendeza omuwendo gw'ababaka mu Parliament n'ensonga endala nnyingi naye ekintu kino tekitalizza era tubadde tulaba ba artists bangi abakyegattamu era tubadde tuli awo tugwa ku mawulire ag'okukwatibwa ka Rain wa duo eya Maulana and Rain. Twogeddeko ne manager w'omusajja ono ye manager Mutaawe ate n'atubuulira butya bwe bamukutte nawa waali akadde kano naffe tugenda kubanga tulondoola ensonga zino paka gye zinaakoma. Nze Jonathan Exclusive kankwe manager Mutaawe ate akubuulire butya tetunategera tubadde tusobola tulambuliramu kati ntusobola okufunako kati nsonga ki ezimukwasa bamunonye waka wennyini yampikinze ewuwe waka nga bamusuubiriza okuba nti y'omu ku babadde bagenda okwekalakaasa. Okay, mugezezaako kubanga mugoberera gye bamututte? Ali ku polisi nateete. Kale katube nga tubirondoola.